Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako olunaku olwaleero nze nammwe abakyala naddala abakyala ab'embuto nagadde mbalaga eddagala lyo liyitibwa kafumitabagenda oba kafumitabagenge. Kyonna gwe kyoliise ekikulu kya byonna beera ng'olyetegereza. Eddagala eryo libaako obuggwa obwo bwe bukala bugwagwa mu makuba obukubo obutonotono obwo bw'oba toyambadde ngatto oba kyonna bufumita mu bigere wansi ky'oba olaba nti buyitibwa kafumitabagenda. N'olwekyo eddagala eryo njagadde mbeere nga ndibalaga ddungi nnyo okummwe abakyala ab'embuto, ddungi nnyo ku nsonga y'okumenya. Olikozesa otya ku nsonga eyo ey'okumenya? Osobola okufuna obukoola obwo nga bw'obulaba n'obeera ng'obuggyako mpolampola, oba n'osooka n'oggyako obuggwa obwo obuggyako mpolampola nga bw'osuula obukoola n'obutiititi obwo mu bbaafu oba mu baketi n'obuggyako mpolampola nga bw'obusuula mu ekyo ky'ogenda obuyengeramu. Bw'olaba ng'obuggwa buweddeko beera ng'oteeka amazzi mu kintu ekyo mw'otadde obukoola obwo n'obutiititi ng'osoose n'oggyako amaggwa. Bw'omala beera ng'oyenga eddagala eryo ng'otaddemu amazzi, beera ng'oliyengera ddala. Kikulu nnyo ofune nga liwerako, amazzi gabeere matono ddyo nga liwerako. Liyenge bulungi. Bw'omala oddiyenga ng'omukyala w'olubuto ng'obuzaayo ng'omwezi gumu ozaale oba kale wiiki nga 3 ozaale, beera nga otuula mu ddagala eryo ly'oyenze eryakafumitabagenda. Ligenda kuyamba bulungi nnyo ku nsonga y'okumenya. Kigenda kwanguyira okubeera ng'osumulukuka ku nsonga eyo ey'okuzaala. N'olwekyo kafumitabagenda oyo mulungi nnyo ku nsonga y'okumenya. Ekirala kye nsobola okubeera nga mbabulirako mu abakyala b'embuto, bw'ofuna olubuto bw'oti kikulu nnyo genderawo mu ddwaliro ery'enjawulo eryo erikola ku bakyala b'embuto. Beera ng'ogendayo babeere nga bakwekebejja nga bakubuulira kiki weetaaga okukola, bulwadde ki bw'olina, oweewala otya obutakwata mwana oyo, olina kweyisa otya ng'oli lubuto, biki by'olina okwewala na biki by'olina okukola. Kikulu nnyo obeere ng'otunuulira nnyo eddwaliro ezzungu. Lijja kuyambako gwe omukyala w'olubuto nga bwe mukimanyi nti bw'ofuna olubuto ku ssaawa eri ey'okusumulukuka luba lutalo lwennyini. Mukitegeera abakyala. N'olwekyo mubeere beegendereza. Ekirala, bw'olaba ng'olubuto lujja lukula kyandibadde kikulu nnyo n'okola exercise n'okukola emirimu egyo egy'enjawulo. Ebiseera ebisinga exercise eyo ebayambako ne mubeera nga mujja kusumulukuka mangu. Okugeza, nze ntera okulaba abakyala ku busozi obw'enjawulo omusanga akatambula nga bw'ayambuka nga bwakka. Kwegamba akikola emirundi n'emirundi. Ebiseera ebisinga osobola obbasanga ekawungeezi, olumu n'obasanga ku makya. Batera okukola exercise eyo eyambako, obeera ojja kusumulukuka bulungi mu bwangu. N'olwekyo mukole exercise. Abamu batera okufuna obudomola buno obw'amazzi bulita 5 asitula eno n'asitula n'eno n'ayambuka akasozi, bw'akakkirira bw'akambuka bw'akakkirira kiba kimuyambako. Ekyo mbabulira kye mba mulaba ng'abakyala bakyasinze okufuna obuzibu mu kusumulukuka be bakyala abo abali mu mbeera ennungi oba tubayita abagagga. Be bakyasinze okufuna obuzibu obwo, be bakyasinze okusala. Ekyo mbabuulira. Naye bw'osanga abakyala bano bali mu mbeera ey'okweyiiya abo, ebiseera ebisinga bazaala bulungi. Naye bw'osanga bano abakyala abateredde abali obulungi abalina akasente, ate be basinga okusala. Kwegambwe musinga okufuna obuzibu obwo obw'okubeera nga mufunira obuzibu mu lutalo lw'okuzaala. N'olwekyo mbasaba mukole exercise. Exercise teriiko mugagga teriiko mwavu, lwakuba nti ono omwavu ye bambi aba yakimanyiira. Omusanga agenda ku luzzi ng'ali lubuto, n'omusanga ng'akutte enkumbi aweesa akaana ng'agenda kunoonya mmere gye banaalya, yalima yapakasa. Mu ssaawa y'okusumulukuka wano asumulukuka bulungi nnyo nnyo. Kyekyo kyenjagadde okubeera nga mbabulira mu abakyala b'embuto. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.